Njagala kuddako emabega njagala kulaga wano omukyala Nandujja we namukubira essimu nga mubuuzako ku by'oluyimba ebyo abeeko kyabyogerako yaŋŋamba nti nno ebintu ebyo tayagala byogerako nnyo oluvannyuma lw'okubanga nti nno byali bimaze okuba nga bitambula mawulire naye nga n'agamba ajja kunsanga. Kati yakusanze ne mwogera? Yaŋŋamba ajja Masaka naye saamulaba. Eddoboozi lino nga ttono ddala. Simu yo nkoowu. Oyogerako ne mukulu wa ambasada wano ku leediyo Buddu e Masaka. Yesebo. Mbadde kubidde kubuuzaako nti twalabye oluyimba lwo ku YouTube baaluggyeyo, nsonga ki eyaluggisizaayo? Nange ebyo nno sijja byogerako nnyo kubanga si byangu twetaaga nga tutudde kasita nzijeeyo Masaka. Ojje ne Masaka. Naye gwe walabidde bulabizi awo nga luvuddeko? Ebigambo byonna mwabiwulidde, otombuuza nga taata wabiwulidde era. Twabiwulidde naye kakati. Kati nga bwewabiwulidde bwe bityo bwe biri. Kakati ye omukyala kyagamba kituufu nti obiyimba mwalubba. Ekituufu zombi waziwulidde? Ennyimba zombi twaziwulidde. Zifaanagana. Naye kanzije nzija Masaka. Kale naawe. Mabirizi Herbal Products Limited. Tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Man Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee, ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Amukyala Mama Nandujja ndozo muwulidde. Mama Nandujja muwulidde. Naye mu Uganda kino kye tuyita nti omwavu asinzeeko omusango. Nawulira nasooka nange ne mbiwulirako. Ne ngamba naye maama iri ntasobola kubba. Umbe abawandiisi ba music bantu babi. Basooka tuvumirira abawandiisi ba music. Abawandiisi ba music muyina moto nti ono yaliko era yalina akasente. Byentunda ya music we Uganda. Nze ndi ku side ya Masa. Ali ku side ya Masa. Lwaki ozibira ekyange? Bamubba. Kati wawulidde oluyimba lwafumba negenda ofumbe. Ndawulo ki eri awo? Ebigambo ebimu bifaanagana naye tayito y'oluyimba byawukanamu. Naye nti lyrics nawulira nga zifaananamuuko naye nga envuga y'ebivuga nga yanjawulo. Naye nekiteeberezebwa okubanga nti kirabika nga omanyi nti no baproducer ab'ennaku zino tebakyalina budde bwekooya kulowooza nnyo nti kirabika akola copy and paste. Bwe kiri kati ate osobola dusanga lwennyini olufumba nga suuna bbeni aluteesemu ebinyaanya lusigala luvuga kyekimu era osigala owulira bigambo oluyimba luno. Ye Masa yabbibwa. Yabbibwa bamubba ne booza ku sipiidi. Kati producer naye ekinnuma maama yini bamutomeza batya okubba oluyimba?
Kalina abantu beebuuzaako. Mabega kaawo mami Irene yali agambye nti oluyimba olwo omukyala Anet Nandujja yaluwandiika. So ne bakolaboratinga. Oluyimba lw'abantu babiri, Irene Namatovu ne omukyala lw'abantu babiri. Naye era alusinza amaanyi ye maama Irene. N'olubadde ku YouTube. Irene abali mitwalo nga giri mugenda mwana ndowooza. Then olwa mukyala Anet Nandujja lwali mitwalo 15. Tolaba nti n'olwa maama Irene lw'amaanyi mukyala Honorable ate maama Nandujja lunafumukko. Kati abantu bali bakoze nnyo challenge. Luyimba lulungi. Omanyi buli lwoleza mu kintu ky'omuntu. Okimanyi China ekoleza mu iPhone nemukuteeramu ne line 2. Kati oluyimba lwa Masa tuluyite iPhone original. Kati luno olwokubiri iPhone copy ne bajjangu abagitya katale n'etambula nnyo. Nali manyi ebintu byakusaaga nno kubanga video ze zasooka okuvaayo. Obanga eya Nandujja yasooka okuvaayo ne wayitawo olunaku lumu era mama Irene nalo ne luvaayo. Kati wiki neggwako. Kati nabadde njogera ne manager wa Mariamu Masa. Nangamba nti ne lyrics weekend bazijjeyo mwe kyazijjizaayo nti babadde beewaana nga bagamba nti balina lyrics kitegeeza balina essuubi eririkomyawo oluyimba. Era mami Irene oba yali Friday yaliko ku TikTok awo. Nagamba tuli mukola ne tiimu yaffe tusobola kubanga oba oli awo video yaffe ekomawo abantu baali bagyagadde bakola bulungi kopi bamukola bulungi. So mbeera bwetyo kati ye video sinnungi. Okay. Nkwaniriza gwe wenna tulaba asinzira mu bitundu ebyenjawulo. Amanya bampita ambassador wa Kabi. Tuli mu ghetto naye twabagamba nti tujja batusangako parliament ya ghetto. Ensonga zino bate nga zitambula mpola. Amanya bampita ambassador wa Kabi. Embeera nga bwetambula mu music industry yawa ne Uganda. Saako ate newetambulira amawanga ag'ebweru ag'enjawulo. Kibba music asusse mu ggwanga ate n'abantu okubanja ebyabwe ate era mu industry ya music nabo basusse. Twasooka ne tulaba wano waliwo omukyala bamuyita Jalia Walden ng'avaayo ng'agamba nti abanja mukunja ssente. Oluvannyuma nnyo mukunja n'atabuka n'agamba nti bamuwaayiriza nti bamuwanja ssente ate embeera n'ebanga etambula bwetyo. Yayisa bubi bannamawulire abamu abali bazze omukolako interview yawe wuwe ate twagenza okulaba nga ate asitukira naye ate mu mbeera omukyala gwe bayita maama Halima Namakula ate ng'amugamba nti naye amuwe miliyoni ze 4.6 ezimubanjibwa oluvannyuma lw'okubanga nti bali balina sako yaabwe 2022 gye baatandikawo mu kibiina kye bayita UMA oba ekibiina ekyali ky'abayimbi. Era ekibiina ekyo kiri abwe ekito bwe kityo anti beekutulamu ebiwayi. Kenza ali eri, Cindy ali eno ne Fina Masanyalaze. Shiba ali eri wa Kenzo. So mbeera bwetyo obwetambula. Mu mbeera y'emu era twabadde tulaba omukyala bamuyita Mariam Masa asinzira e UK ng'agamba nti yabbibwa oluyimba lwe ofumba ate bano abalala bagamba ofumbanga. So omukyala mami Irene Namatovu oyo omukyala mukwano gwange nnyo era simuyinaako obuzibu. Twogeranga bulijjo ne ku simu wano twogeranga naye nze wemba nkola eno mboozi sibaako na side egamba nti ono gundi naye wabula tutambuliranga ku mazima n'obwensinzira ate ebitambula. Ate ebyuma bino ebya YouTube kirabika tebirimba
Ekyuma kino ekya YouTube basooka ova mu TV tekuleetera buzibu. Bwakola complain jjukira tulina tuwandiisa content waffe ne tuwandiisa amaloboozi gaffe ne tuwandiisa ebiyiiyo byaffe. Kati bw'omaakinga ekiyiiyo kyo nga kirina gwe kimaakinga naye oli waddemu nti ekintu ekyo kiveeyo kyange. YouTube terimba si byakugulirira. Kiri kyuma kya muzungu tekirimba ate tekirya nguzi. Osobola okiriisa ng'okiwadde n'okigamba nkubira gundi naye nga yakusooka owandiika tosobola mukuba okuleka nga gw'omusoose. Tutandikirawo wenyini omukyala gyali awawden agamba Mariam Massa asangibwe UK akolera yavayo n'agamba nti agenda kujja ne bannamateeka abo abazungu oluvannyuma lw'okulaba nti oba oli abawa ne Uganda abali banguzi ate era tebakola mirimu gyabwe girina okuba nga gikolebwa. Era ng'agamba nti oluyimba luno yalukola 2022 mu studio ya Jona Pro wali e Makindye. Ebya video tetujagendayo nnyo naye byagootanamuko naye mbu baamala ne beesootinga ne director oyo. So mu mbeera y'emu ate ne tudda ku producer. Oluyimba ono lwe baakoze Irene Matovu n'omukyala Mama Anet Nandujja. Baalukolera ku ewa bamuyitaani Brian Beats. Kati Brian Beats naye nga kuva dda tumanyi nti Jona producer yabadde akoleranga Irene Namatovu. Osegeera. So Jona Pro ebbanga lyonna lyamaze ng'akolera omukyalo oyo Mariam Massa ate era baakolako ne kolabo. So nga njagala kuddako emabega njagala kulaga wano omukyala Nandujja we namukubira essimu nga mubuuzako ku by'oluyimba ebyo abeeko kyabyogerako. Yaŋŋamba nti nno ebintu ebyo tayagala byogerako nnyo oluvannyuma lw'okubanga nti nno byali bimaze okuba nga bitambula mawulire naye nga n'agamba ajja kunsanga. Kati yakusanze ne mwogera? Yaŋŋamba ajja Masaka naye saamulaba. Andujja muwulidde. Naye mu Uganda kino kye tuyita nti omwavu asinzeeko omusango. Nawulira nasooka nange ne mbiwulirako ne ŋŋamba naye maama Irene tasobola kubba. Umbe abawandiisi ba music bantu babi. Kasooke tuvumirire abawandiisi ba music. Abawandiisi ba music muyina motto nti ono yaliko era yalina akasente. Byentunda ya music we Uganda. Ate n'ekirala naffe abakozi ba content ebyo tusanga nti osobola okukola katufe abali mu firimu osobola okukola firimu yo nga nnungi nekulemerera olumu mu quality y'ekifaananyi ne sound n'ogisitula n'ogamba kati kangitwale mu DSTV MPMC n'otuba ku DSTV nekugamba oyo content tetumugula okiwulira. Anyway abate mugula content wange kamuzze jjukira wateeseeyo content wo n'abeerayo oluvannyuma lw'omwezi mulamba basira ogenze bagamba nti content mufaga katusoke tumulabemu twetegereze n'okomawo ne content wo ng'okimanyi bulungi nti tebamukopye. Mu bbanga lyetono nnyo ogenda olaba firimu yo olugerero nga bwe lwali naye nga bali bakyusa bukyusa linnya ne baluleeta bwe kiri wano mu Uganda. Akyusa bukyusa linnya n'akyusa kalakita naye n'asigala ku lugero lwo nga taluvuddeeko. Wano abantu abatusinga ku ssente abalina ssente naffe abatalina ssente tujajinga ekintu kimu naddala ffe abali mu ba content. Mariam Massa wadde ali Bulaayi Uganda si w'amaanyi nnyo. Okitegedde? Si w'amaanyi nnyo nti asobola okufutyankibwa ne bamuvulugavuluga nti tasobola kwenkana Mama Irene. Mama Irene ekisooka alina erinnya e Uganda. Mama Irene ekyokubiri alina ssente.
Mama Irene sawa zino kwali. Kati obuzibu ne buvaawo nti ne producer ayagala ekintu ekitambula. Wabeera nga yakola waka n'amuteekawo bikira bava Bulaaya abo babba nnyo. Amuwadde ssente bakoze waka alaba waka tamunyumidde. Naye takusobola kugamba nti tanyumye. Yasigala akukuba luseke n'akukuba oluseke n'akukuba oluseke. Kati ekyo kyavaamu n'akwata content wo n'amuwa omuntu alina ssente. Nze ndi ku saidi ya Masa. Ali ku saidi ya Masa. Lwaki ozibira ekyange? Bamubba. Owulidde oluyimba lwa Fumba negenda ofumbe. Ndawulo ki eri awo? Ebigambo ebirimu bifaanagana naye tayito y'oluyimba byawukanamu. Naye nti lyrics nawulira nga zifaananamuuko naye nga envuga y'ebivuga nga yanjawulo. Naye nekiteeberezebwa okubanga nti kirabika nga omanyi nti no baproducer ab'ennaku zino tebakyalina budde bwekooya kulowooza nnyo nti kirabika akola copy and paste. Bwe kiri kati ate osobola dusanga lwennyini olufumba nga Suuna Beni aluteesemu ebinyaanya lusigala luvuga kyekimu era osigala owulira bigambo oluyimba luno. Ye Masa yabbibwa yabbibwa bamubba ne bwoza ku sipiidi naye ekinnuma Mama Irene bamutomeza batya okubba oluyimba. Talina abantu beebuuzaako. Mabega kaawo Mami Irene yali agambye nti oluyimba olwo omukyala Annette Nandujja yaluwandiika. So ne bakolaboratinga. Oluyimba lw'abantu babiri, Irene Namatovu ne omukyala lw'abantu babiri. Naye era alusinza amaanyi ye Mama Irene. Nebadde ku Facebook Irene abali mitwalo nga giri mugenda mwana ndowooza. Then olwa mukyala Annette Nandujja lwali mitwalo 15. Tolaba nti olwa Mama Irene lw'amaanyi nkyalona libo ate Mama Nandujja lunafumukko. Kati abantu bali bakoze nnyo challenge. Luyimba lulungi. Omanyi buli lwoleza mu kintu ky'omuntu ekimanyi China ekwoleza mu iPhone nemukuteeramu ne line 2. Kati oluyimba lwa Masa tuluyite iPhone original. Kati luno olwokubiri iPhone copy ne bajjanguya bagitya katale n'etambula nnyo. Nali manyi ebintu byakusaaga nno kubanga video ze zasooka okuvaayo obanga eya Nandujja yasooka okuvaayo ne wayitawo olunaku lumu era Mama Irene nalo ne luvaayo. Kati wiki neggwako kati nabadde njogera ne manager wa Mariamu Masa n'angamba nti ne lyrics week eno bazijeyo mwe kyazijizaayo nti babadde beewaana nga bagamba nti balina lyrics kitegeeza balina essuubi eririkomyawo oluyimba. Era Mami Irene oba yali Friday yaliko ku TikTok awo nagamba tuli mukola ne tiimu yaffe tusobola kubanga oba oli awo video yaffe ekomawo bw'abantu baali bagyagadde bamukola bulungi kopi bamukola bulungi so mbeera bwetyo kati ye video si nnungimu manager n'agamba nti ne bakola ne bongera okuba nga boogezeganya ne banamateeka baabwe ate ne lyrics nazo tezikyaliyo. Kati essuubi likyaliyo. Mami Irene lyagamba nti oluyimba lugenda kudda. Essuubi lisobola obbaawo naye nga bakkaanyiza ne Masa. Okitegedde osobola okkaanya n'omuntu naye Masa ye agamba mbu manager we yabigamba bino ebigambo nti bagezaako okwogezeganya ne Mami Irene ne Mama Nandujja boogere engeri gye bayinza okuba nga basharingamu ndowooza rights oba boogere kubanga balabe engeri gye bayinza okuba nga bakwataganamu naye mbu tebaaba wabudde osegeera
kati so n'agamba nti tagenda yali alina okujja eno nga ensonga zonna azitwale mu mbuga z'amateeka naye agenda okulaba nti banaakozesa balooya baawano bajja mufutyanka kati era n'agamba agenda kujja ne balooya b'ebweru abazungu bakole omulimu gwabwe era ye kati ye omukyala Mariam Massa sawa zino yagamba ayagala kuliyirirwa kusasula luyimba lwe bwe bakola ki bwe bayozaamu kati sawa zino akyasobola basasuza kyembuuza nti akyasobola basasuza nga ate oluyimba alujjayo kyogamba lwali ku YouTube wokka ku TV teruliyo TV zaali era nga lutandisa okuba mu library teruliyo mu library kimanyi gye luli kati n'ekyokubiri nti ne balagira nti tebaddamu kuba luyimba ku TV oba ku radio b'olusaba bagaana oddukuba basobola oddukuba kimanyi kati Massa ye mukyala mwangu ekyo nkimanyi asobola okujja manager w'ebintu byamala n'omuntu abaako ekintu kyamala nga ye kati Massa wanaabazze asobola okwogera ne Maama Irene ne Maama Nandujja n'alaba butya bano bavayo ne beetonda ne bakkiriza nti twakola kino ne kino tukola emisango ebiseera ebisinga noga naye guno gwo gunsinze ebyaddala nsaba kisonyiwo nfune n'ekibonerezo kati Maama Irene Maama Nandujja basobola bakkirize omusango gw'abasinze boogere bulungi ne Massa abawa oluyimba bakati era Massa saabazira abantu abasinga bagenda muyita omubi naye nga tekyalwanirira kike yatuula n'ayiya ekintu kye n'akiteekamu ssente ze kati gwe bajja nondeza ferakubanyo kontenti nzena TV namba yabba kontenti wange nekola firimu nanga mu kontenti wange nengezaako okubeebuubako bansinga baali bagagga era leero nsanyuse nnyo okulaba nga Massa ebyuma by'abazungu byawulidde ne bisiimulayo waaka paka banaamala okwetereeza waakabbe so Maama Irene tukusaba wamu ne Maama Nandujja munoonye omwana ono mukyala omwana kubo mu industry oba ne mu myaka nembukulu yekanaawe Massa asobola okuba yenkana Maama Irene Maama Nandujja tazaala Irene kisoboka wabwe Maama Irene naye alina ekitiibwa kya maama akiina kyo kitiibwa kye kyakugula awundu so bakanye batuule bino bya Luganda byakusa kimu okkiriza omusango nti gunsinze ate asingidde omusango kati ekyo balina kikola nga tebaana bakusimbula kuva eri kubanga singa abazungu abasitula balooya abo nti aba bataddemu akasente okujja eno Uganda anti byebyo ate awo kiba tekikyasoboka kati Massa agamba njagala akawumbi ka $1 manyi wekava e Uganda esaawa zino so ate nekyo okulekayo music okulwayo okumuggisaayo empaka yali ndooza balina abantu bababa basudya kyetesobola yelele tasobola kikola tekisoboka tumusinga buli kimu omanyi abantu batuwaga munsi muno ofuna chance n'ofuna omuntu akubuulirira n'ofuna omuntu agamba nti kino kibi n'ofuna omuntu agamba nti kyokola kikyamu kiveeko si mwangu abamu batugamba oli w'amaanyi kino kisobola gwe genda bugenzi mu maaso so Maama Irene ne Maama Nandujja mukkirize twetondera omwana oluyimba balubawe kuba oluyimba lulungi balukoze bulungi ne luli lulungi ne kati no lutambudde nnyo tulina okuswala ku myaka egyo omuntu ga nti gundi abbye nekyo ekigambo kinene ogamba nti babbye wabula tukitereze nti bayozezzaamu abantu tawano wabo bino ze bayita ridimu waziwulirako ez'Abajamaika ridimu emu nebeeramu ennyimba nga 10 naye oluyimba lulyalu lusobola okufuuka ridimu Massa osobola okukkiriza n'ogamba nti oluyimba tulufuuwe ridimu oba n'ogamba nti oluyimba katulekere ba Irene sobola okudujjangako 50% okumala ebbanga bwe riti nekyo kikola okusinga okulwana entalo kati Mariam Massa nkwagaliza bisinga
omukyala Irene Namatovu naawe nkwagaliza bisinga mama Paaya omukyala Anet Nanduja naawe obeera mama wange nkwagaliza bisinga oba obeera jjajja wange kirabika oyagala kusala ku myaka ssebo ati mama Irene waabanga Nanduja bamuyita maama kitegeeza nze mba muyita jjajja ambasada sogamba mama Irene yakuzaala mama Irene asobola anzaala kubanga alina omwana yenkana okwenkana mu buwanvu kyanjawulo n'emyaka edda togamba mama Irene Payasi oyo yenkana kyewe Payasi ekiwanvu ennyo ali myaka nga 23 25 ekiwanvu ennyo kali Payasi nemusingako emyaka nga jijja okay tweyongereyo tube nga ate tukwata ku nsonga yo Mukunja Atasera yavuddeyo ebigambibwa nti yawambye emmotoka y'omukyala Halima Namakula ng'amubanja miliyoni 4 eza Sako n'emitwalo 6 ze baasonda okuva 2022 mu kibiina ky'abayimbi kibayita Wuma yatuletedde ku risiiti nga kisangibwa ebiseera n'essaawa kakano kikyali ku National Theatre. Risiiti yazireese risiiti tanazitulaga naye nga alaga nti yayogerako n'omukyala maama Halima n'amugamba ebya ssente genda mu federation oyogere ne Kenzo akole ku nsonga zo kubanga Wuma association si federation eri under federation kati biri eri yongamba sibita naye abaana b'erugazi tebategeera bulungi Omukunja Atasera mwana wa Lugazi abaana be bagezigezi Mukunja Atasera asooka tulaga risiiti naye gasobola kubanga alimba miliyoni 4.6 nga Mukunja azikwasa yasondanga kitundu tu newaboso kale twale 5 10 noweza nyanka aga kweli Mukunja n'ebintu yali Sako y'abayimbi yateekangayo mmeka naye nga atugamba ateekangayo eky'etaano nezibazifunise bisegeera Mukunja kuva 2022 mpaka zino 2024 ng'asulayo eky'etaano eky'ebiri eky'esatu buli lunaku obeera ne miliyoni 4.6 zabala Mukunja ssebe muganda wange ow'erugazi omwana oyo anoonya butava mu mawulire anoonya linnya w'erinnya alina liriwa musajja alina erinnya ssebo nedda ssebo twaleeta Kirishiba ng'agenze ebweru ng'amubuukinga n'okugenda ebweru mutata alina linnya ava wano n'alinnya eyo n'agenda kyaba buli agenda ebweru ayogere ng'agenze linnya ng'agenze yimbira abantu anti wabeera waawo mu Uganda tulina abayimbi abaawo ne tuba n'ab'abantu ne tuba n'ab'amalayo kati Omukunja Atasera nze kyemwagalako kiri eki yeekuumira mu mawulire ate omusajja akumya indasitule yaffe kubanga tegwa ali so mwogereko mpola kuba kati yafuuse Ssaalongo Ssaalongo ssebo ye musajja Ssaalongo akumya indasitule yaffe indasitule wawula ebeerawo nga teriimu kantu kati buli atuteereddewo akantu awambye emmotoka yagala miliyoni 4.6 nga ne miliyoni tadiweza ku akawunti kakati weegase ku mukyala General Fufiga yagambye nti famire ye teweza na nusu kasanvu ku akawunti akadoola akawa aka Uganda fe famire ya Mukunja tugimanyi wabanga alina ababebe ninawo kyaliwe gwemanyi bamuyita omwana soda mudagga kati fe twogera ku muntu fe njogera ku Mukunja Atasera Mukunja Atasera tayagala kuva mu mawulire Mukunja Atasera alina ekintu kyatamanya nti bannayuganda baagaana omuwa chance ey'okubiri ayateta yasooka ali baali bamuwadde etya ng'akubye yiiti neyeebuzaabuza ate yeebuzaabuza ati omusajja yakola n'ekivulu wali ekazo ate yafuna bameka ekazo kyalina bweru kyalina bweru mu kisaawe n'agulako emmotoka yakikuba kati lwaki teyayongererako awo ajja ebya music bino si byakupapirira olinga tamanyi Uganda wekuwa chance nekuwa chance notagikozesa ogenda naye nga mu industry etavuddeemu abaddewo akoze King Shiba yamujja kasasiro ng'alina tafaananika amutereereza amutadde ku map
amututeka ebweru amukomezaawo yuyo bakubyewo n'abalongo ekyo kyo nkyebaliza Mukunja kye yakola mama wa King Shiba oyo King Shiba si mukazi wa Mukunja sitwagala kutulimbalimba waka King Shiba si mukazi wa Mukunja tetwagala tulimba kubuzabuza abagizi ba Mukunja ambassador gana Mukunja kyakoze ne Wembanze singa nali Museveni wa Uganda nali wadde Mukunja kasente Mukunja yatuyambira omukyalo oyo yamujja mu mbeera embi n'amulaga nti osobola okuba owakabi era n'aba owakabi papa kye bakola ensobi enti koza mu linnya lya muntu ate bayoza mu lyange eryakalungi oli queen ono king tolaba nti osobola okweripira ku njovu nekuba omugere n'ogweri oli queen ono king lwaki teweeyita King Shiba kale weeyite Princess Shiba tugeyo muyimbi tumwetenga ye Princess Shiba ekiviirako abantu n'oggwa oluyimba luno tunaana kuweza nakumeka n'imitwalo emeka anti kyekiri ekyomushiba kyekiri kyobataza mu mawulire kuye tuni yiyo yagambye omumwogeredde kabakube no tuni just emitwalo ebiri mu lunaku lumu nti yamuleeta mu bantu naye oyo muyimbi King Shiba si muyimbi wuliriza bino byakola biki oyo muyimbi sebo leka kuzala abayimbi baffe oyo King Shiba sebo yamufuula omuyimbi soko muli walidde ana King Shiba yuyo nakawere nalongo mulamba oluyimba lumba off beat tetwagala nnyimba nfukkatali oba Mukunja atasera musajja muyimbi omukyala gozalawa agenzeko ekkata n'ayimbira abantu b'ekkata kati nze nagendako mu America osegeera nagendako mu America nagendako e Canada nagendako e Spain nagendako e Russia nagendako kaka mukomera ogenzeeyo naye sinzira ovuddewa Mukatanga naye yavaawa Katwe ng'afaanana atya nabo yali afaanana baamugjayo batya anti ago maanyi ga Mukunja era simenya Mukunja kumwebaza sisobola buteebaza Mukunja kye yakola Mukunja we bali kutuleetera King Shiba naye ekibonyabonya Shiba kwoza mu linnya lya muntu lukira abayimbi abala amanya lwakiyita bagozaamu anti kakyembuuza butujjidde nga omukyala Mariam Masawe yazze n'akola zino ensonga lwaki ye gwe bagamba nti bayozaamu erinnya tagenda okola ebintu ebi bw'oyoza mu linnya ly'omuntu ebiseera ebisinga wootagwa n'osiraana oba ogenda kufa buuti bw'oyoza mu ddoboozi ly'omuntu osiraana busiraanyi bitone ekitone Dr. Bitone ali luddawa gyali kwoza mu ddoboozi lya muntu ate jjukira ba artist babaloga waliwo akwata olukwasa eddoboozi n'ofuula ku ddoboozi eyo n'aliroga nebayo lyakwata erinnya naga kati ndoga Shiba olaba amalogo ge baloga Shiba gagwa ku King Shiba otegedde babisindika kulumba Shiba Queen Kama nebyetola ne bijja ku King Shiba so Mukunja atasera ono omukyala mukyusa erinnya amuyitaani mujjeko erya King Shiba ate simufuni oba Geto Maaza oba ani omujjeko erinnya ly'abantu ate bajja basiba talina faani bajja basiba basobola musiba naawe omuntu akyusa erinnya lwaki akyusa erinnya anti lirisirirye lirye ye kingi oli ye queen tolaba nga byawukana mwe mutukozesa ensobi oli kingi ono queen ono Mukunja atasera ono ambasada oba wakuba luseke naye ng'ekyoliko kikyamu oyo Mukunja kyali wange omwana we Lugazi mukwano gwange oyo namubuuza omanyi yali tasera ate nga abantu Mukunja basera anti tatuuka eri ewaabwe tebalya n'ekirala okimanyi yali ayimba gospel Mukunja ayimba gospel era musajja mulungi nnyo mu nnyimba z'eddiini ezo eziryowo omwoyo ate musajja muyimbi Mukunja ava mu kubanja ebintu ebitasoboka kola ennyimba at least opushingire ku nnyimba zo zirina era alina ennyimba muliwo olupya olwa Mukunja
Mao kudala omanyi social media yajja omanyi saga nnyo kkala n'abantu oluyimba lwe yayimba mu January ate tugamba otya nti lupya ati olwa King Shiba lwe yakoze lulo ye yamukoledde kati kakulage n'olwalwe totusinako bayimbi bo omanyi mu Uganda wo abantu abatuyitako obuyisi obyukira kana akavubuka nakagamba kano kana kacyayiwenjayo ali luddawa yali eyo yayita mu kibuga ng'omubbi w'essimu Yona twali twogera ku Ozambe oluyimba kulekera nze shoyo ng'endeko watuweereza abantu so anti nabo baweereza abantu waliwo abantu be tulina okwogerako kati Ozambe muntu gundi omukyala Honorable Betty Namboze yava n'agamba nti kakati newewuliza kati olwo luba luyimba kidda anti kakati olaba ebintu ebimu tumanya nsobi zivaawa Buganda yadde bonkana lwa bintu bwe bityo tetuyinza butabeera ku bintu birina amakulu netunda ku bintu ebitalina makulu Ozambe kyeki luyimba mbulinnya lye simanyi sifula bwe luyimba yakola nga Vixen yasinza okufuna mu luyimba afunye endorsement ez'enjawulo bamugulidde essimu bamupangisa mabaala agenze mu masaala ganjawulo omukolako enviiri bamuwa ku ssente waliwo omuyimbi Munnakenya agenda akola naye oluyimba omanyi ambasada ensi eno nyangu ate enzibu omwana oyo guno gwakumeka guno mwezi tuli mugwakumeka omwezi tuli mugwamukaaga tuyingidde bwe tunaatuuka ogw'omunaana ng'okyamuwulira oŋŋambanga n'enva e Uganda Ozambe ne mukazi we manya oyo sisita we si mukazi we bayawukana no baluganda bayawukana wa era mbu Ozambe yanoomawo lwakubanga ono bamuyita nnyo ku his interview kati Ozambe naye agala muyite agenda yimba ki Ozambe Bannayuganda ebintu ebitalina makulu eddeko tuba tukola interview tojjamu kuyisamu guntu ogwo ogenda kuta interview abantu ab'obuvunanyizibwa bali mu kulaba interview oli mu kuyisamu Ozambe tali wange olina okuyimba kuleke jangu mu firimu tuzanye dda mu firimu zanya dda mu katemba zanya eryo erinnya tisi mu katemba likola Ozambe omanyi endiga ez'embalala wezikaaba Ozambe anko vayo eyo oli mukumalira abantu ebiseera teyagenda wuliriza music wo wali abayaaya bavudde ne bagamba ate naye oluyimba yabalubbe yabbalubbe nana mutuleke buli kimu kigenda kubeera kya bubbi mu Uganda amubbye naye na ambasada ebyaddala muganda wange Ozambe simwogerera bubi Ozambe music mwesonyiwe wano tuze twaba na Uganda abayimba nga bawemula abantu n'okuwemula Obuganda buli lwotandika okuwemula abantu ba Kabaka n'Obuganda ne Uganda oba owemudde taatawo jjajjawo sengawo n'amalalo g'abajjajjabo yenkudde ogiwulira ekyo sobola kiyisa mukamwa enkuddi abaana nga bakubye enkuddi oluyimba lutambudde ze nyimba ziriko Peterson omanyi gwe nze najja kuweereza abantu era mbagamba ebiriwo mugwe amanyi gwe kyoŋŋamba weereza oluyimba tolumanyi owuliwa enkuddi siruwuliranga nako siruwuliranga nako era sijja ddumanya sisobola dduwuliriza gwesobola duteekamu nga muwala we atuddeawo enkuddi batugamba mumonde mu lulimi ki kiri mu lulimi ki mbu olulimi lwaba n'amasaka abeeyo mbu mumonde oyagala kuvoola Bwakabaka kati nze njogere mbadde nkugamba ku bayimbi abayimba ebintu bwe bityo mu Uganda wano babadde bangi twali tulina kino ekivubuka kikwano kyange Master Blaster saba mukama atusonyiwe ebyakusobako Master Blaster walaba Master Blaster yagenda okufa nga Master Blaster ali atya era mbi nnyo yali mu mbeera nnungi yali alabikako mu bantu yali aweesa ekitiibwa
Master Blaster kyali badde kyokulabirako kwabo buli abagezako kuyimba ebiyimba ebiwemula abantu n'abantu baamu. Bangamba mbu simanya mbu kati Uganda baagala ebintu ng'ebyo. Ebyagala. Ebiri serious tebabyagala. Ebyamakulu tebabyagala, ebibuulirira amagezi tebabyagala, baagala ebyo. Era nsaba Parliament n'abagituulamu n'abagiteeserezaamu mutuwe ku bakulu ba Kiroopu tuteekewo entandalo nti ku Mande tugenda kuba bayimbi bawemula Buganda. Olimba. Kati oyo liri pake yeetaaga okubira wali ku ssaawa ya Queen waggulawo ku ttaawo ebyo. Ne TV ya Kabaka agikyalako. Nga luyimba. Olwo oluyimba baluzannya ku TV ya Kabaka. Terusobola. Baluzannya saameka. Oba luteerako eri mu ssaawa z'abasizi. Ssaawa 9:10 eyo abasizi bali mu kutambula. Ebyagala ambasada ennyimba eziwemula si nnungi. N'ebigambo ebiwemula. Mukwano gwange Kapale yali muwemuzi. Yagenda okuva e Uganda ng'ali atya. Owa yaŋŋamba baamusiraanya n'agenda n'afuna ekizungu. Ate tuddawo ne tugamba nti gundi ansiraanyizza. Naye lwaki osiraana soka weerowooze byenkola birungi bituukiridde biina we biraga kati gwe ozambe togamba ozambe osobola owuliriza oluyimba lwo mu maaso ga maama wo ne jjajjaawo. Abaana bali wano bagamba anti abaana g'osobola oddukuba mu maaso ga mukaddewo. Nti simanyi webitegeeza weebizi. Akale luli olwoli omuyaayewo ow'Emasaka. Ni gundi. Yali ayimba bulungi. Salongo. Lunabe. Si Salongo. Liri Puzzle. Abalongo yabajjawo. Yeyita Salongo. Kitiibwa kya Salongo kino. Muve mu TV muno mangu. Mwagala kuwoneka. Liri Puzzle. Omumonde atugamba oguba mumonde. Wabona omuvubuka omulala yatandise tuwemula. Agenza agwa mpola akoze buli kimu paka. Wanaatuukira ddala ku ttaka. Ono Kididi. Lindako siibula. Kididi ali ludda wa? Oyo muzinyi muyimbi. Talina nnyimba. Nze bulijjo manyi muzinyi. Agenda kugwa mpola. Buli lw'owemula abantu. Bannayuganda tulekerawo okuwa ebintu ebituwemula n'abantu abatuwemula mbu simanyi tunoonya following simanyi TikTok yange etambule nkole challenge ya benyondo ku mutwe kwatikireko. Bannayuganda waliwo omuyimbi ono mukwano gono simanyi Salongo Liri Puzzle Lunabe. Emabega eri ng'akyali Lunabe yali muyimbi mulungi Liri Puzzle Lunabe. Yasomesa eggwanga. Genda ogule emmotoka. Olwo wali tosadduwuliriza. Yimba lulungi. N'ayimba ku maama yayimba oluyimba lwa maama oluyina ekitiibwa. N'atumira ne maama wange mu kyalo. Ne bannaye maama namugamba yangamba omwana oyo waliza enkudi. Abitex. Abitex n'ebyebamu. Abitex yategese ekivulu kyo akitadde ku Ero Beach. Bagenda bana abantu bameka? Bayitirifu. Osubirayo bameka? Enkudi ogimanyi. Osubirayo bameka? Oluyimba lw'enkudi olumanyi. Ojja kuŋŋamba nti munnayo simanyi byaze bubi sho yatusaze. Bannayuganda bamaffe tubakubiriza obutawagira bintu byabuwemu. Kati oyagala abantu ekyo kyekigalo ne Kabaka okubeerawo wano e Uganda. Lwaki? Nagwe Kabaka osobola okubeerawo ensi olaba Obuganda abaana batandise okwonooneka bwe batyo. Okyaziza Kabaka munazze okukyala muli mukulaba ku TV nebakubako ekiyimba ozambe wuliriza ebigambo ebijja ebiddako awo ati bakubeko ekyoyo waliwo bakubeko zino eza Kididi walinawo ebiyimba byazayimba ebitategeerekeka. Kyova abantu beebuuza lwaki nagaana okuvayo lwaki music wange tatambula lwa bintu bibakolera bantu. Okitegedde ekyo buli lwobeera omuwemu nyeke wammwe mu kyalo toweesa famire y'ekitiibwa. Okimanyi ekyo? Naye buli lwobeera n'ekitiibwa osigala otambula n'ebitiibwa. Kyova papa Lisa kitumuyita papa. N'omuntu gwasinga emyaka amusanga namuga papa. Okitegedde? Tiibwa ekitiibwa.
Mama Irene oba nti ne gwasinga emyaka muyita mama lwakitiibwa kiri teri muntu ajja ssanga Lilipaza muyite papa lwaki ani sajja ate Lilipaza omuyimiza ne fresh daddy nonoonyani gwe bayita papa enkudi yagiguzeemu enziru simpya Lilipaza talina sente zigula motoka mpya alina paso kalooni why Gwe motoka zibagenda wale wasula moto zirebe kubisizaako ebifaananyi nesula n'abawamu ovugamu nedda ssebo obadde ki alina kapaso kali ku eki yajongeddeko era Lilipaza omuyimbi saawa zino wotayita saawa 2 y'omuyimbi agala show wammwe wano mukamba wammwe naye so se waffe ebivulu byayina kati Lilipaza asobola okuyimba maaso ga kabaka kiki ekimugana omuyimbi bwebanga gwotegese olina omukolo osobola omuyita Lilipaza ayina emmotoka agenda ogula aŋŋamba mulina ekyo ekiyimba kyammwe ekyo oluyimba lwa maama lwali lulungi Lilipaza singa watuwa vidiyo ya maama nga nnungi twali baddewo okusinga okututtira ebintu bye tukoleredde emyaka oluyimba lumu lusobola okutta fyucayo ey'omu maaso yonna kati Lilipaza muwa omwaka guno tagusukka kati namulabye bamubukinze era ndaniyo omukyala eyinza osala Irene Ntale mumanyi omwogerako ki Irene Ntale nalinira enamba ye naye newemuteerako message taddamu Irene Ntale mukyala muyimbi mulungi wano alina talenti Irene Ntale tusobola omubala nga Juliana alina eddoboozi Irene Ntale musaba music amwesonyi kakati omukyala Irene Ntale avudde n'agamba nti nno ayagala afuuke Mrs. ow'enkudi anoonya kudda mu bantu naate tamanyi kisigenda musuula ate batya Irene Ntale asobola okyusa nadda mu kintu ekira acting waali kati weewasa ne Lilipaza obava tekisoboka Lilipaza tasobola nakuwasa Irene Ntale si levo ye lwaki Irene mukazi levo ya waggulu omukazi w'amaanyi Haruna mubiri agamba omwana oyo kikyo naye akati aliko kati Lilipaza era Irene Ntale yagambye agala afuuke mukyala Irene Ntale totawaana ogenda kwongera okugwa ne mu kinyamooli kikuziikiremu kyala Irene bw'otuuka ogamba nti Irene mukyala muyimbi alina talenti muwandiisi muyiiya alabika bulungi mukazi mulungi ogenda kutta future yo ate sijangwe n'abasajja ba firimu bakuwase sa kati tolanga mweyagaliza bweyagaliza kyogamba Lilipaza otasaanidde saa zo ntasaanidde ani asaanidde wamu wendi Irene wamajangu eno abasaanidde gye tuli beetwala n'olaga ewamu nga tetulinaiko yadde akantu akasobola okuswaza kakati taata we atudde awo agenda okulaba oluyimba lwa mutabani we nti simanyi ki Mukama Katonda Irene ali luddawo yali muno mu Kampala tali mu Uganda mwali okakasi akwata esimu Irene tunoonyeeko jangu mu acting twezanyire firimu ofune future endala baija nakolako n'akafirimu ka Irene nenkatereka nakolako janeye bakayita Today is Me nakakola Irene noonya akafirimu okakuwe kafirimu kakola kalina essaawa nnamba kalungi nnyo bakabulya mutuukako akatambula ku bulamu bwe naye twagezaako okunoonya baizeni bali akyali ne babbenoni akyakola ne babbenoni kaliyeka kati yaliko mu Benoni n'ava nagenda mu basone then kati ali yekka ne management ye nga ye ali mu America kati mwali mu Uganda twali naye walijjo ku kiwulu kya Rema n'amakulu bambi Irene jangu mu firimu wali future tewali kirala bayigawo ensi ekyakwetaaga naye ne music teri agenda kwongera chance nze nkubuulira mu Uganda bakawaako omukazi ogu chance 3 yali mwannyinaze Angela Kalule bamuwa chance wange tomwogerako bibi anti mwannyinaze teddira gumu mama wange mulanga oyo fena tuli bange yakola oluyimba lwa Kakondo ensi neemwagala
nabula natuwa katikiti kensi neddamu naye mwagala nabula natuwa ayiwe ali eyebweru oyangamba alina byali mu kusoma eyo naye byasoma ate weewunyenge naye ngulikagikuba kandi oba eyimidde ku kisima oba bandi yagenda nayo bagirimu ne Mulinde simu yali Maria Mulinde okwagala okutuufu bwe bityo bibiri naye wano Uganda abantu bakuwa chance emu butagikozesa bulungi kwekugendako tufiiriddwa abaana bangi mu art lwaki nekivuga ekyali kimanyirira buli muntu kimuvuma kyogera bubi tekifaayo tamanyi nti ajja kugwa gundi ono Ronald alimpa nasemba muwuliza nti kati ali gundi ali Masaka eyo akomawo ali mu kutetenkanya bulamu naye bikyagaana akyagala era okuba yitu alimpa munaye twakubuuliriranga twaliko okushiremu naye netumwebya kugamba alimpa ogenda kutta show zaffe ez'omu maaso otayimba kweno nagamba munyongere sente netumwaka kati va ku kyapolomota yimba naffe boza okukola nabo oleme tuttira linnya ng'ogende omwana yagaana okuyimba ku show ali luddawa twali tuyina omwana omulala ono kyayiwenjaye yadduka ekikumi bwali Juba kati atunda mukene Juba omwana ye kyayiwenjaye okimanyi naye weerugazi naye weerugazi muba mukunja atasera naye afubutuka eyo kati ali eyo gundi Juba atunda mukene so Bannayuganda abantu abamu tubawe chance eri abeetaaga chance n'abateetaaga kati oza Judith babiri wadde akyayimba yagwa mukyala gospel legend wadda n'akola tasobola wajja nga atakoze luyimba n'olumu n'akola ekivuga abantu olaba abantu ababadde mu bantu nti baagala okubeera abayimbi nakyo kyakaana alina kubeera mu bubeezi atambulira mu bayimbi mukundi atasera bakumuyimbi wange bakumukunja waliwo omukwano gwange Rakewano omumanyi ali mudanyi Eagles yakamana okuwasa okwanjula omukyala alina sente azijjawa naye alina bali mataka batunda mataka gali mu sente Bosa amwewangulira yawasa na Bosa mpozi kituufu twala weeks ng'emu kitundu emabega twali mu mmere eyo twali emmere bangamba nababa ebiri twali emmere naye mbwe yawawola sente z'omukola abanja mamerembe abagaga abaali wali gwe bamanyi eri abagaga okujja nga baze kwesudia abayimbi bonna baggwayo so ekyo kirungi oyo yali kyali wange bambira Kewano musajja wa ddala ayimba bulungi naye awo alina okubeera mpola akajjikira katana kasamba era nti alina bbaawo naye amanyikiddwa Kewano ategeka ebivulu ebusaabala si oyo ebusaabala yoyo waliwo awo omusajja omwana yeesiba nnyo ku bantu nekigaana nakola buli kimu abantu lwaki tetubasiibula olina obugambo bwobagambayo just nze nkubiriza ba artist oba abawandiisi ne ba content creator tusigale ku mulamu ogw'okukuuma content waffe oba ebiyiiyo byaffe tukimanyi tetuyina ssente naye tusigale nga tuyiiya ebintu byaffe nga birungi tebityoboola tebivvoola ate olaba ng'omuntu akubbira ekintu togaana kwekubira nduulu ate newekubira enduulu ne bagaana okukolakola emmeyako olunaku lujja ku kyomusezi aseera kiro ne mumanya nti ambasada musezi ne bamumanya okuva kuno mpaka Masaka nti gundi oyo musezi so ba content creator tulemereko abantu abatubbira waaka wabba waaka wange kyennuma obulungi bwe tuyitamu nga tutetenga nnyo obwo obuntu bwe tuyiiya gwe n'okabba omulundi gumu kikola ekyo kibi naddala TV baproducer aba studio ezikola audio mulekere okubba ebintu by'abantu muganda wange Jamie Culture omuwulizaako ambassador tukyalize ku Jamie Culture oyo yatereera ndamunoonya ayinakuma okumanya nga ebyobuwangwa nga bwali nti ebweza music byali byamuwamba
naye yaterera yamala ne mugamba akakola emirimu gy'ensi. Kale katu munoonyezeeko muganda waffe mutukyalizeeko. Kale nja munoonya. Jami nkwagala nnyo mukwano gwange. Jami yali mukwano gwange nnyo. Amanyi okubagamba ereeta mannya ki? Abikolanga. Onoweza nti agenda kkookya. Naba nina kwenkuteekawa. Jami kale cyane. Mukama amutereze bulungi nnyo addemu atuwandikire. Balidawe Jami musajja mulungi. Munoonyeeko. Munoonyezeeko. Kale ngenda munoonya Peterson. Ne Fresh Daddy. Fresh Daddy. Abayimbi be twasigaza mu Uganda. Fresh Daddy. Yakuwaasi naye. Omanyi olunda oli born in Africa. Fresh Daddy yafuna booking ekiro kimu booking 10. Agamba lwasinga olwakengero yakuba. Wazuliriza bulungi. Singola Kenzo ne lusingola Brunoke awo nabo nambo. Era Kenzo yakola ky'amanyi okusaba Fresh Daddy okujjayo show. Yali ejja Lugogo. Natugibba olunaku baluduukinze. Nafe twategeera kye kyabaawo. Yawuliriza omanyi Fresh Daddy omusajja awuliriza so n'agijjayo. Busera yalema yali badde nga Ssaalongo osanga. Ssaalongo Siraje. Ssaalongo Siraje atugamba Lugogo yagifuula akagogo. Naye Ssaalongo teyakola ngenda kikola. Naye ngende Lugogo awo neetegeke. Yagenda mu bitabo ebyafaayo. Tiyakubako Lugogo wadde yamukuba. Ate omusajja yagamba agifuula akagogo maze kitegeeza. Yalina abantu. Simanyi. Ambasada musudiya. Omuntu yasudiya Ssaalongo okugenda Lugogo oli mubi. Naalu. Omuntu yasudiya Ssaalongo okugenda Lugogo oli mubi. Sente za Ssaalongo zafa miliyoni nga 10. Yagamba yabuuza abawagizi be naye okusinziza ku music gwonyina n'engeri gye ngendo bakubamu olowooza mbategekere kafo ki ke musinga okwagala. Bamugamba Kampala akafo akatono akasinga okuba ke tuyinza okwama nti no kebeewaza nti kikanene tuleetere Lugogo. Omusajja n'agamba ate Lugogo ngenda gifuula akagogo. Wamba eza Peterson tutuula wano ne tumanya ebiva mu ghetto ensonga tuzikutemera wano. Naye omuntu yenna eyabuzaabuza Ssaalongo oba mukazi oba musajja oba mwana oli mubi nnyo Ssaalongo tali kusonyiwa. Sente za Ssaalongo zaafa n'agaba ne tiketi ez'obwerera abantu ne batalinyayo. Olimba. Abantu babiri abeevuma abantu baabwe. Nali mu kyalo saabitegeera. Baakuwa tiketi. Saabitegeera. Tewamanya lunaku Ssaalongo. Nina mukwano gwange Leligi. Naye yejjusa. Yatuuka n'otumya golobo. Ti abantu basooke bave embala bajjeko mu nsyo. Bannayuganda Bannayuganda muli babi era ambasada mutuwaana wano bwe tumala ofiirwa temutusaasira. Endongo ya Uganda wano bannange eyo mpite ku bawagizi baffe enkya bayite sina buzibu. Bannayuganda olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 28 29 3 tuli ku Theatre Bonita mujje mutuwagire. Tuli ku Theatre Bonita jangu onyumirwe ku muzannyo. Kuyingira ssente mmeka? Okuyingira emitwalo 3 ne ababedde wali ba mitwalo 5. Mujja mutuwagire ssente ezivaamu zina bye zigenda okukola kaabo. Aye kampise ku bakama bange wano ne mukama bamuyita senga w'abaserebu. Mbadde senga w'ensonga ba mu TV nga bayisaamu omanyi wano mu ghetto abaana baagalira bika mu TV senga w'abaserebu. So ensonga ez'amaka zonna zikwasaganyiza ddala. Senga alina eddagala erijja ku mwenge. Akubuulirira n'oguvaako ate lyasigala. Eryasigala naye ensonga ze zimu. Mbuuliza senga asobola okunfunya ku ddagala erijja ku njaga. Enjaga? Nina gwe njagala ave ku njaga. Ani? Mukwano gwange. Infection azikolako. Lunabe. Ate waiza omusajja oyo nga takomba kuwali. Ndi mutumidde butumi. Infection azikolako senga abaserebu ate go wenna amaka ga kyankalana jangu akwasaganye alusazi kyekyo owasirimu tojja
noloza mbu agenda kukolako ebyo tabikolako. So ensigadde ensonga osobola omukubirako nosobola okuba nga ate omanya ekigendera ddala maaso. Senga mutumidde bambi senga talina tabbu senga waffe oyo kaawo kadda sangibwawe mulago 2 nga wakava nga ku roundabout nga ku kyaki ya Kakanda awo mutuuka omukonako bukonyi ate n'omanya ensonga nga bwe zitambula. Akyakola delivery azikolera ddala senga ekyo kinakimwagalako. Sabuuni alina sabuuni w'abato alina w'abakulu alina sabuuni ayoza naye amukolako. So asobola okumukubirako ku namba eno 0704 73 7114 bamuyita Senga w'abaserebu. Ensonga zino zonna namba oziddukanya ambasada eri 0704 73 7114 WhatsApp kwali ate n'omukubira direct ono Senga oba omukubidde essaawa 6 gwa kiro oba 9 ebeerako 24/7 osobola okukula ku video call talina buzibu. So ensonga zonna asookuba nga tazikwasaganya okukensembyayo omwana ali eyo omuwala n'omulenzi olina TikTok account olina Facebook olina abawagizi bo naye nga ogamba oyagala kumanyika byangu ozanye firimu. Njagala abawala n'abalenzi abaagala okuzanya firimu ezaffe ez'Uganda banoonyeko mujja tuzanye tulina firimu ne stage play emizanyo za stage mujje tuzizanye byonna wamuzadde ng'olina omwana akwonoonekako olaba bimuleeta azanye. Bankubireko ku 0755 94 489. Buli kimu kyabwereere okulya kunywa kuzanya tetubanja naffe buli kimu kyabwereere mujje tupromotinga ebitone byaffe okusinga abaana baliwe balabika bulungi okusinga okulaayiza abawala okwonooneka osobola ozannya n'ofuuka owakabi n'ofuna abasajja abalungi n'ofuna abakazi abalungi mu talenti yo akuume atakuumira mpeera. Ssaabasajja Kabaka awangaali mama n'abagereka agerekera Obuganda weewaawo abawemula Obuganda mulekerawo kale. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 73 71 14.